Okusinziira kunoonyeza kw'ekitongole ki Centers of Disease Control and Prevention, ebirime, ennyama n'enkoko bye bimu ku bintu ebiviirako abantu okukwatibwa endwadde ez'enjawulo, olumu ne batuuka n'okufiirwa obulamu bwabwe. Ate okunoonyereza kwa Minisitule y'ebyobulamu kulaga nti ebirime ebisinga okuvaako obulwa z'enva endiirwa n'emmere endala naddala esinga okufuuyirwa eddagala ng'ekula. Kati mu disitulikiti y'e Buikwe wali ekitongole kimanyiddwa nga Uwepo ekyatandikibwawo okutendeka abantu ku nnima ey'omulembe nga beeyambisa enkola ey'obutonde. Joshua Musayenka muyizi mu ttendekero lya Busitema era ng'asoma bya bulimi. Ono essira asinga nnyo okulissa ku bulunzi. Mu 2023 yafuna obuzibu bwe yali emboga ne zimulumya olubuto kyokka agenda okutuuka mu ddwaliro ng'omusawo akamutema nti zaali tezirongooseddwa bulungi. Ngende w'omusawo waŋŋamba kiki ewasembyeyo okulya. Mu bye nagisembyeyo okulya yali kabeji. Ne naye sikimwayi paka yaŋŋamba nti kabeji ezo ziyinza oba tebazirongooseza bulungi oba zasigaddemu n'eddagala. Kino kyamusigala ku mutima era olw'okuba nti yali asoma bya bulimi yasalawo okutandika okwenyigira mu nnima eteetaagisa kufuuyira birime naddagala zzungu. Nti mu nnima eri organic ettaka lino libeerawo ebbanga ddene nga tolisumbuye, ekyo kiviirako ate ggwe okufuna yields ez'amaanyi. Ne munne Boni Naminya nga naye muyizi mu ttendekero lye limu erya Busitema naye atenda ebirungi ebiri mu nnima ey'obutonde. Kisooka organic farming tali expensive nnyo nga wonagenda n'okugula eddagala. Kati eriyo ebika by'eddagala, kati eriyo ebiwuka leke nga bizibu bya controllinga. Mu nnima y'ekika kino balina okusooka okwekebejja ettaka okakasa nti temuli kawuka akayinza okutaataaganya ebirime byabwe. Olina kutegeera ttaka lyo, soil temperatures, soil pH, living organism in the soil. Awo okulima nga tokozesezza kemiko kisobokera ddala. Kino okukikola beeyambisa ebintu eby'enjawulo naddala ebisusunku by'ebikajjo. W'ogenda ku factory bagamba press mud, it's the best. Tukozesa bagasi naye ava mu factory za bikajjo tupima mu bigero eby'enjawulo. Nga bimeze okuva mu ttaka nabo babifuuyira kyokka bo bakozesa bintu bya bulijjo. Tutabula jinga, lemon, chili ne tubifumbako ne tubisiivinga ne tubitereka okumala wiiki 2 kwe kutandika obikozesa. Buli 10 liters amazzi tutekamu ekikopo kimu era okufuuyira tufuuyira buli wiiki. Waliwo n'ebimera bye basimba nga bibayambako okugoba n'okutta obuwuka oba buganya okufa n'ebirungo bye bafuuyiza. Tusimba ebimuli ebigoba pesti ezimu. Okulondoola obungi bw'ebiwuka n'ebifo mwe bisinga bano bakozesa birime byennyini bye balimira mu bifo ebyo. Netuteekawo kabeji 6 ennya ne zikula ebiwuka ne biba bingi ne tutegeera twongerewo composite ebiwuka bikole ki bife. Bwe gutuuka mu kugimusa bano bakozesa ebintu bya bulijjo omuli obusa, omusulo gw'ebisolo n'ebirala. Guno musulo gwa nte ssaako n'obusa bwazo kye kimu ku bintabuli ebikozesebwa ku faamu eno okutta obuwuka obutawaanya ebirime ssaako n'okozesebwa ng'ekigimusa. Ku faamu eno bano balinako n'ebisolo era kwe bayigiririza abayizi okulunda mu nnima ey'obutonde. Kino kye kimu kye tuteeka mu mmere y'ente nga tuliisa ente wanene zirima kulwala so tutema ne tumikisingamu n'ekisagazi. Bwe gutuuka ku nkoko bano balunda enswera ezibiika amagi agavaamu envu nnyo ze baziriisa. So these flies are not vectors of any disease, they don't spread diseases. Ekimu ku bisinga okulemesa abalunzi omulimu gwabwe wano mu ggwanga y'ebbeeyi y'emmere gye babiriisa. Wano mu kyala kya Limpa tutegeezezza nti envunyu zino kye kimu ku bintu by'oyinza okuwa ebisolo byo ssaako n'enkoko ne bisobola okubeera nga biramu bulungi ate nga tebifunye buzibu wadde eri omuntu agenda okubirya. Nga zimaze okwaluzibwa okuva eri mu biyumba, envunyu zino zireetebwa wano mu kkalizo ne ziyanikibwa ku butandaalo buno bw'olaba ate bwe zikala ne ziryoka ziteekateekebwa okuweebwa ebisolo. Agatha Nsubuga agamba nti enteekateeka eno bagitandikawo olw'obuzibu abantu mwe bayita olw'okulya ebirime ebifuuyire. Naye ebyembi ate mu Uganda wano omuntu agifuuyira ku makya n'agitunda ku makya olwo lwennyini. Kemiko ezisinga zimala ku kimera ennaku 6 ku 9. Kino era kisobola okwongera ku nfuna y'abalimi n'abalunzi singa bagyenyigiramu ate ne bataasa obulamu bwabwe n'obutonde. Tuba tusobola okwekispootinga kubanga maketi eriwo mu nsi y'ebyo ebintu ebiri organic. Okutendeka bano tebatunuulira bantu bava mu kitundu kyabwe bokka olw'okwagala enjiri eno okusaasaanira eggwanga. Singa ennima eno eganja mu balimi kisobolera ddala okutaasa bannayuganda obutakwatibwa ndwadde ez'enjawulo nga kino kisobola n'okutaasa ku nsaasaanya ya gavumenti ku ddagala erijjanjaba endwadde ezimu. Sigirinnya Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.